Omuvubuka golaba mu katambi yalagula okufa kwa Paapa era kutuukiridde. Yagamba nti waliwo omuntu agenda okufa omwaka guno era nga yazaalibwa mu 1936. Omusajja oyo w'amaanyi era ng'ensi yonna w'amaanyi. Bw'ali baafudde bali kubeebidde ng'akabonero ak'okubika. Ate Paapa bwe yafudde munnange gwe baakubidde ebide. Paapa gwe bazaala mu 1936 nga kiteeberezebwa okuba nti omuvubuka oyo byayogera bikwatagana n'okufa kwa Paapa. Twabadde tuli awo n'agamba nti Pulezidenti Museveni yamuyita n'amugamba nti ssebo mpulira nti olagula naye mbadde nkusaba ondagule ennina entambula zange maaso awo ngenda kulinnya ennyonyi ina gye ndaga naye n'atuuka. Ebisana byange eby'omu maaso biri bitya? Mu Pulezidenti Museveni ayita Matayo na amulagule amubuulire oba anaatuuka gy'alaga oba taafiire mu kkubo. Jjukira Matayo naayira ebintu byazze ng'alagula nga bituukirira. Bannayuganda nga babikkiririzaamu. Ayina ennyonyi ze yalagula nti zijja ggwa ne zigwa. Ayina entalo zazaalagula mawanga amalala ne zituukirira. Wabula okulagulwa okufa kwa Paapa kuleetedde bannayuganda okukkiririza mu ki? Mu bunnabbi bwe. Kati mbu wano ne Museveni we yamuyitira amulagule amubuulire oba anaatuuka gy'alaga ku mikolo gy'agenda. Mujjukira omwami ono azze agamba nti Pulezidenti Museveni ajja kufa akalulu ka 2026 ayinza obutakatuukamu. Bigambo si byange bya Matayo kamukutuuseeko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Matayo Mulanzi w'oyo. Omuntu gwe nabagamba nti agenda kufa, waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka guno 1936. Naye omuntu ono abulayo ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno. Naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba. Muntu w'amaanyi ddala era bw'anaafa wajja kubaawo ekidde ekivuga so nga eriyo pulezidenti wano era agenda okufa wano mu East Africa wano mu bwangu obw'ekitalo era be bamu ku bantu abakyasinze okutabangula ne East Africa. Era omusajja omu agenda kutuka. Naye nga nsembayo ne kino wano Uganda ndiyokwenjolekere wabweru. Nyongera kujukiza muzeeyi. Munaye Pulezidenti alina engendo z'ayagala okutambula. Kati yagambye abantu be nti njagala mumpitire omuntu oyo ayogera ku nnyonyi ambuulire bwe naaba ngenda ndaba oba naatuuka. Nabadde gy'oyo mu lisaaki kati nze nabadde nina byendeko ng'omuntu ankubira essimu ng'aŋŋamba ng'atandika kunnyumiza. Yanyumiriza bw'ati nti Pulezidenti yaragidde ekitongole kimu ekya security waliyo omusajja akulira emivuyo ali eyo mu ISO y'omu ku bantu abaleetedde Besigye obulumi nga ne Pulezidenti akimanyi wabula ng'atwala eby'obulimba. Y'omu ku bantu abaze nga balimba muzeeyi okukola ne byatandikoze. Naye muzeeyi abamu ku bantu bo begende ona abantu abo ate bona wabawo ebifo bya waggulu naye be bagenda okufuukira akayinja mu ngato. Era ne kati buli wootuula mu kabineti abantu abo begendereze bateeke ebbali bawe buwe ekyokukola toddamu kubeewa nnyo. Buli wobeera ne mukwano gwo nga wa lugambo nnyo n'omutegeera tomulagirawo naye omutambula mpola mpola n'atandika okwogera naawe museka naye nga kitegeera. So muzeeyi yayise yagambe munoonyeze ku muntu oyo ayogera ku nnyonyi oyo alagula n'atumya. Kati munange omu mu ba security ng'akulira department ya abamu ku bali mu ISO mu abanene
munange musajja watu nga bagenda bakubira omusumba omu nga bamugamba so nkyayongerako ebyange wabula ku nsonga z'omwami oyo kigambibwa mbu ebimu ku bintu bya Zaalagula bituukirira. Ebimu ku bintu bya Zaalagula bituukirira. Era nga wano bannayuganda ekibeewuunyisizza kwe kubanga talisiko bakabeera ba witness emirundi ndowooza ng'esatu ku ena ku bintu omwami ono byayogera. Newankubadde kale si buli kimu nti kituukirira, naye nga bw'omanyi nti ebimu ku ebyo bituukirira. Webula ate ensonga ya Paapa bannayuganda yabakubye wala ne bongera okuba nti ate bamukkiririzaamu nnyo ebigambo bye. Era bwe njogera essaawa zino atrendinga nnyo olw'obunnabbi bwe, nti luli akala abadde ayogera ebintu ne batabiwa nnyo matu ne batabiwulira nnyo kiri awo. Naye bwe njogera omulundi guno oluvannyuma lw'okulagula Paapa ate na ne kituukirira. Ebintu bino eno bannayuganda bongedde okukkiriza nti weewaawo omusajja mukulu ono ayinza okuba alinamuko ku maanyi ag'enjawulo. Kati Muzeeyi Musabba mbuya naye yamuyita amulagule amubuulire nti ngenda kutambula naye gye ndaga n'atuuka. Bw'atyo bwe yamulagula mbu ngenda kutambula naye gye ndaga n'atuuka. Byabadde bigambo byani? Byabadde bigambo bya mwami oyo, si bigambo byange. Si bigambo byange. So video muziwulidde bulungi nnyo. Naye nga tutwala okusaasira eri bannakatholiki mwenna abakatuliki olw'okuvibwako Paapa n'omwoyo gw'omulenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Ate engeri gy'ali omutukuvu kati kansubye nti ye ne Katonda bali butoola. Mbaagala nnyo.